omulamwa ogugamba manya kyoyagala kiremereko ne tugamba naye bw'omala okutegera kyoyagala n'okiremerako waliwo olugendo olukutambuza okutuusa ku kyoyagala kati olugendo olwo ng'otekwa ddutambula otuuke ku kyokola ki ku kyoyagala kakati we tulaba olugendo ne tugoke Reverend Wenewoma n'agamba kakati mu lugendo luno olukutuusa ku kyoyagala mubamu okunyiikira okunyiikira mu luzungu nno simanyi kyekiri naye kasita mu Luganda kivaayo bulungi dulimu okunyiikira oba ye commitment oba ye dedication oba ye devotion kunyiikira oba ye persistence kyonna kyekiri kimanyi ebyoluzungu irabika biyitirivu nga byogera kimu naye mu Luganda lwa lulimu okunyiikira kitegeeza oba n'otuuka ku kyoyagala oteekwa kunyiikira mu kunyiikira okwo mwotuukira ku kyoyagala kati nze leero nkutegeeza tukyali ku lugendo olukutuusa ku kyoyagala kubanga mu nsi muno Katonda yatutonda nga buli omu yamutondera okubaako kyamwagaza atuukirize ekyo kyakwagaza otuukirize oba okyagala oba tokyagala naye kyeweetaaga kyekyo kyennyini kyoyagala naye olugendo olukutuusa ku kubeera mu bulamu n'obubeeramu mu bujjuvu bwabwo nga Katonda bw'ayagala lugendo Daudi bwe yali agenda okufa Bayibuli egamba he died full of years mbyomirembe ndoza byomirembe ekisooka essula ya 29 awo Bayibuli egamba he died full of years nga alina emyaka gituukiridde ng'obugagga alina bungi n'ekitiibwa ng'alina kingi Bayibuli egamba awo n'alyoka afa mutabani we Sulemaani n'amusikira ndowooza kyamateeka olw'okubiri essula 29 olunyiriri lulinga lwa 26 awo mutabani we Sulemaani n'amukola ki lwabiri munyaawo mutabani we n'amuddira mu bigere kati wuliriza olugendo olukutuusa ku kyoyagala lukulu nnyo okunyiikira naye leero kanjogere ku kino nze tukyali ku lugendo olukutuusa ku kyoyagala olugendo olukutuusa ku kyoyagala terwetaagamu kwerabira buli lwe weerabira kyoyagala kyandikuvaako n'ozikirira nakyo Katonda ayagala nnyo abantu abajjukira njogera n'obulamu bwo mukwano gwange gwandaba ku Delta TV olugendo Katonda lwakutambuza akutuuse ku kigendo okusanyusa naawe ekyowulira kyoyagala tojja kisanyukiramu nga weerabidde kibi nnyo okwerabira era ebimu ku byanyizanga Katonda mu lugendo lw'abaana ba Isirayiri obatuusa mu nsi ensuubize was to forget nga bakolera ekintu ne beerabira ne bakaaba n'abakolera ekirala ne beerabira gwe teweerabiranga abamu kumwe muli mu bifo bye mulimu naye ng'okutambula okubituukamu waliwo abatambula nammwe mmwe ne mugenda kati olw'okuba tebali nga bw'oli era tebali mu kifo ky'olimu wabeerabira naye ng'awo wooli batambula naawe okutuusaawo but you forgot abala mwerabira dda bamaama bammwe bwe mwatuuka e Kampala eno ne mubeerabira abalala mwerabira dda bataata bammwe bwe mwatuuka eno mu kibuga ne mubeerabira Delta TV bwegamba tukole temuli mu kigambo kigamba nti tukole nga bwe twerabira okola okutuuka ku kyoyagala nga bw'ojjukira bw'otambudde olugendo n'abakuwaniridde okulutuusa w'okyalutuusiza kubanga okyalwongerayo gy'olina okulaga obuteerabira kikulu obuteerabira olugendo luno kasita weerabira omanya okutuuka ku kyoyagala kugenda kubeerera kuzibu oteekwa kujjukira musumba mukama waffe bazibu amiina bwe tuva eri manya kyoyagala ate kiremere olugendo lutuusa ku kyoyagala kakati olwaleero tuli obuteerabira ng'oli mu lugendo lukutuusa ku kyoyagala tolina kwerabira abantu bajja eno n'afuna ekifo eky'amaanyi mukazi we gwatobye naye n'amuleka mu kyalo ng'alya muwogo anoga ne katunkuma tebasobola yadde musiikako najja eno n'afunayo akantu mwana ak'ekibuga akamuyisa mu mbeera y'ekibuga naye nga maama origina afeebedde eyo
aswenyusa asiwuse talina yadde kalipshini ku mimwa tasobola yadde kukola kaviiri ka mutwalo olyena ate abaana b'ekibuga balya baana b'e Kampala balya bw'oba erijjako balya bakwata za iPhone bakwata zi Samsung eziriko 12 bali mu bintu bya bbeeyi buli woobakyamya bwoti okulya baliira ddala. Kakati mukwano gwange atulaba ku Delta TV ng'onootuuka ku kyoyagala ng'era oyagala Katonda akikutuusemu akikusanyusizemu teweerabira nti mukuwalampa okutuuka wookyatuuse woosanyukira wokubira abantu enfuufu woobayitirako ng'obalaba ng'atabalaba bu esi we bukuwujjirako. By the embeera ya studio eno mpitirivu obulungi wuliriza bw'otuuka wootuuse teweerabira. Don't forget. Musumba olinga agamba nti bw'obanga olinnya amadaala ng'oge olina okulowooza ku ddaala lyewasookeddeko ng'oli. Muddeyoko ku kyalo abantu be mwalira amapeera n'amatugunda n'amatungulu gaabwe n'emiyembe n'effene. Remember them. Abantu bakulu. Ate wano wabawo ekizibu kyonna nga bakuzza mu kyalo. Mwana wattu abo boolaba abo abasajja babeera ku ntaana ne basima ne bagubira eyo. They are very important. Kuba gwoba tonnatuuka eri bo nga bakozedde emirimu. Tobeerabira ku kaalo oluddayo oba olina mmotoka yo oba ovuga ne bwoba togirina oba oli ku booda ng'oyimirirako bawuubireko babuuzeeko olugendo. Katonda tayagala bantu beerabira gye bavudde, tayagala bantu beerabira by'abakoledde, tayagala bantu beerabira ye kikyali mu bulamu bwabwe. Musumba tugenda mu 2020 abantu bagenda kutandika okulo ne forms nomination forms naye wali omuntu ng'abadde eyo gyontwala buli lwemala okwogera bandoopa mu words of hope nti omwana mu kifo ekyenjiri ate mu bya politics. Naye kyengezaako okugamba ekikulondesa omuntu eyakwerabira emyaka emingi emabega oddemu omuwa akalulu akwerabira effeeza endala gwe omutwe gwo. Musumba era mbadde awo wennyini waliwo bagenda kubira badirector ngayo omwana ayogedde politics waliwo ng'abadde kiyamani wa LC3 ng'abantu bamuwa obululu ng'abadde yabeerabira this time ng'akoma mu constituency emwe ayagala bwa M naye ng'abaamutuusa ku level ya LC3 chairman abadde yabasambisa dda bigere kati awulira ayagala ekifo ekiddako kubanga bwe yali inspired mu by'obufuzi ayina bwe yali ayagala kati this time abadde ku LC3 akati ayagala kugenda ku bwemupi naye bali yabeerabira dda. Omanyi kati kankubulire omulundi guno bambi mwerabireko ku bantu ababeerabira mbegayiridde kuba toyinza genda nojja n'obeera eno ne weeyagalira eno ne wayitawo ebbanga n'omala n'oddayo mbojjukira abantu basobole okwongera okulinnyisa eddaala ery'okusobozesa obeerabira ennyate. Kakati wano okwerabira kitegeeza neglect, akagambo bakayita neglect, deliberate neglect. Odira ekintu mu bugenderevu n'okijjako ebirowoozo. Deliberate neglect kwegamba n'okisuula mu guluka n'oddira ekintu n'okasuka eri toyagala kumanya. Okitegedde mukwano gwange. Kakati kitegeeza n'ekirala okuddira ekintu n'ogaana mu bugenderevu okukyogerako. Ntumidde ku basajja mwenna nga bakimanyi oli mufumbo naye nga toyogeranga nako ku mukyala wo wantu wonna kubanga toyagala buntu bwotagala nabwo bumanye nti olina empeta eno ku ngalo era omukyala gyali. Weerabira mu bugenderevu. Era kankubulire eriyo abakazi nga bali eyo basaba wabeerewo abasajja ssente engeri gye zibaggwako mu kibuga basobole okuddayo laavu gye beerabira mu kyalo basuula eyo bwe bajja n'ekintu ne kikwatayo ng'enjogera y'ennaku zino beerabira abantu baabwe eri. Kakati okwerabira kibi, Katonda tayagala bantu beerabira. Era mu mala kyojjukira bw'atugamba nti nina ensonga ku ggwe kubanga weerabira omukyala ow'omu buvubuka bwo.
Katonda tayagalira ddala abantu beerabira. Olugendo lukutuusa ku kyoyagala ffe tukusabira enesala tuzisumulula. Twagala Mukama akuwa omukisa, Mukama akuyimuse, agaziye ensalo zo, akulabirire, akugabirire, akusanyuse, akole byonna byoyagala akole. Tetwagala yabikukolere gwe osobole okwerabira. Kirungi nnyo ng'eggwanga obuterabira wa Katonda gy'atujje. Bajajja baffe tebaali balalwa abatusooka mu kukkiriza ne bagamba ensi eno moto yayo ebere ku lwa Katonda n'ensi yange. Era tebaali bazoola okuyimba oluyimba lw'eggwanga ne bagamba ayi Mukama wanirira ensi eno Uganda, o Uganda may God uphold thee. Eyo saala. Kati gwali waali nga n'ebyokusaba owulira tebikwatako tobyagala oli mwerabize nnyo. Enensi buli lunaku etujjukiza nti Katonda buli lwe tuyimba oluyimba lw'eggwanga o Uganda may God uphold thee, agezaako tugaba naye temunneerabira. Nina endagaano nammwe ensi mu Uganda. Musumba ontanudde, Reverend ontanudde, Reverend Esmond ontanudde. Waliwo abasajja abajja mu kkanisa nga basaba obululu mu 2016. Olwaleero tebakomangawo na mu kyaki. N'olwaleero naye kati bagenda kukoma tugenda kuddamu tuyingire awatukuvu. Nze kale sigenda bagamba nti buli yerabira Katonda musabira gwe, sijja kibagamba, naye mbabuulira nti temwerabiranga. Katonda bw'abako olugendo lwakutambuza n'akutuusa waakutuusiza ng'ate okyesunga okutuuka gy'oyagala okulaga. Please don't forget. Katonda tayagala abantu beerabira. Buli lwe weerabira kimukola bubi nnyo. Tusome ekyandikibwa mu kyamateeka olwokubiri essula 6 olunya olusooka okoma ku 12. Weewaawo. Kale gano ge mateeka n'ebiragiro Mukama Katonda wammwe bye yalagira okubayigiriza. Mulyoke mubikolenga mu nsi gye mugenda okubeeramu nga mumaze okusomoka omugga guno Yoludaani. Mmwe n'abaana bammwe era ne bazzukulu bammwe. Musenga mu Mukama Katonda wammwe ekitiibwa obulamu bwammwe bwonna. Mutuukirizenga amateeka ge gonna n'ebiragiro bye mbawa. Mulyoke muwangaale ennaku nnyingi. Kaakati awo mu kuwangaala ennaku nnyingi ndooza tuyinza okweyongerayo. Weewaawo abatulabira abatuwuliriza tuli ku Delta TV yo essuubi lyo ku Delta TV. Katugendeko mu bulango katono tukomawo. Weekubire ku Delta TV tuvaawo. Good morning. Good morning. Good lunch. Oh, wow. Thank you. Mwenna mutunuulira kituzi. This is my 3-in-1. Inze niwa busatu buli lunaku. Jeni ntambula nako akareba yakola kituzi yebale ate nze nkawaako omuliro. Kituzi healthy drink kyekyokunywa ky'ebirungo ebisatu ebiri awamu ekikamuddwa mu butiko bwaffe obwa wano. Kituzi healthy drink kijjuddemu emigaso nfaafa omuli zinc, fiber, vitamins n'ebirala bingi ebiyamba omubiri gwo obutalumbibwa ndwadde ate nga tekitamiiza. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787 345 31. Saabasajja kumatikirago ago mulundi guno kyayitiridde buli mwaka biba birala tubeera tugenze mu maaso ebikadde biwedde. Namulondo ekifo kirina okukuuma obutiribiri yatula ku Namulondo kati emyaka gigenda kubeera 27 era tujaguza amatikkira ago omulundi ogwa 27 nga tujaguza so sa amatikkira aga 27 wabula tujaguza omulundi ogwa 27
2007 twebaza Katonda atukuumidde Ssaabasajja Kabaka emyaka egyo era tusaba ayongere okumutukuumira nga atudde ku Namulondo. Ssaabasajja Kabaka nkuyozaayoza okuba nti otuuse ku mulundi ogwa 2007 ng'ojaguza amatikkira go wangaale nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka. Nze ndi wa mu kiseera mu myaka gyange gye mbadde wano nti nteeseteese neetabye mu nteekateeka z'amatikkira. Tebiba byangu, mubaamu ebisoomoozo bingi era manyi nti watuwa akakiiko akateekateeka omwaka guno tutambulira ku mulamwa gwa byabulamu, AIDS ne COVID, akakulirwa ow'ekitiibwa Kyewalabye Male ne banne. Tubaagaliza enteekateeka ennungi wakati mu kusoomooza okwetumanyi okwakawuka ka COVID. Kamalabyonna naye tutegeezezza nti omwaka guno tugenda kubeera mu nkola eyazze gye bayita scientific. Kaakati ekyo kitegeeza abantu batono nnyo ddala Obuganda temujja kuggwaayo naye olunaku lw'omulukwate era olunaku lukulu lubeera olunaku lukulu yegwe atukuŋŋaanya yegwe atubumbirira yegwe magisetuge otumbudde ebyensomako n'ebyobulamu taata omulembe gw'ogwanjawulo. Weewaawo abatulabira batuliriza. Tukomyewo nate ku Mpoza Delta TV. Gwe yakatwegattako nyongera okujjukiza tulina Reverend Esmond Sserunjogi ng'ali ku sub-theme eri egamba nti okwerabira teweerabira gy'ovudde naawe wooli. Abantu asinga obungi beerabira. Ndowooza bwe tubadde olugendo olukutuusa ku kyoyagala terwetaagamu kwerabira. Tebetagamu kwera. Waliwo abamu nabadde beerabidde nti guno mwaka gwa 2007 nkyanga bafu bamutikira kwa Namulondo. Weewaawo. Era tumusabira ne ku Sande sala twasindise era tukyasindika enteekateeka zonna Mukama azitambuze bulungi. Mukama yeebaze. Taata obadde otutambuza. Soma ekyawandiikibwa ekyo ky'amateeka olwokubiri essula 6 oli olusooka okoma ku lw'12. Simanyi w'obadde okomye naye nkugamba mu lugendo olukutuusa ku kyoyagala teweerabira ki Katonda kyali gy'oli. Teweerabira abantu Katonda bakozesezza okufuula ky'oli. Teweerabiranga Mukama gy'akujje. Teweerabiranga kubanga Katonda akyawa abantu batambuza ng'abatwalo batuusa gy'ayagala okubatuusa naye ng'abatambuza bwe beerabira. Katonda takolaganira ddala na bintu by'abantu abeerabira wa gye bavudde kiki bali naki kyabadde mu bulamu bwabwe nti tegaali maanyi gaabwe yadde obuyinza bwabwe okufaanana kye bali n'okubeera kye bali kibadde kisaakye. Buli bantu lwe beerabira kinyiiza nnyo Katonda. Buli muntu kadde mwango. Buli muntu lwe weerabira kinyiiza nnyo Katonda. Kino ekyo kyebagala kitawo n'ennyoko basangamu ekitibwa ennaku zo ziba ennyingi mu nsi muno kitegeeza don't forget bali be bakuzaala oba bafaanana batya oba batya teri kwerabira. Abamu kumwe mwajje no mu kibuga mwavaayo mu kyalo mukyankalanye ne bazadde bammwe babanyigidde bakolimye bakaabya amaziga banyiize bajjudde ennaku muddeeyo abantu abo temubeerabira. Kitaawo ne bwaba mutamivu ng'anywa lujuuju n'agwa ku kkubo weetaaga ekigambo ekiriva mu ye ekigamba mwana wange Mukama akuwa omukisa. Ekyo ky'oba obanoonyamu. Musumba onzijukiza abagenge 10. Onzijukiza abagenge 10. Omwe yajjukira n'akomawo. Omwena ne batadda. Mbeera zakujjukira. Yesu Kristo alina statement gye yakola ku mugenge yakomawo. Tikale genda owonere ddala. Somaawo. Kale gano ge mateeka n'ebiragiro Mukama Katonda wammwe byalagira okubayigiriza
otyo mulyoke mukolenga mu nsi temugenda mulyoke mubikolenga mu nsi mugenda okubeeramu nga maze okusomoka omugga Yoludaani mmwe n'abaana bammwe era ne bazzukulu bammwe musengamu Mukama Katonda wammwe ekitiibwa obulamu bwammwe bwonna mutuukirizenga amateeka ge gonna n'ebiragiro bye byembawa mulyoke muwangaale ennaku nnyingi kale wulira gwe Isirayiri tyo bw'otuukanga mu nsi Mukama Katonda wo gye yasuubiza bajjajjabo ekulukuta amata n'omubisi owulira olugendo bwe mutuuka sinnabatuusa naye bwe mutuukanga okwatanga ebyo byonna bye yakulagira olyoke olabenga ebirungi era olyoke oyale nnyo wulira gwe Isirayiri Mukama Katonda waffe era Mukama y'omu onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna era ebigambo bino bye nkulagira tobyerabiranga onoobikuumanga mu mutima gwo teweerabiranga bye nkulagira era onoonyiikiranga okubiyigiriza olwo lwakumeka lwa 7 otyo era onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo era onoobyogerangako bw'onootuulanga mu nnyumba yo era bw'onootambuliranga mu kkubo era bw'onoogalamiranga era bw'onoogolokokanga era onoobisibanga ku mukono gwo era onoobyetimbanga mu kyenyi okuba akabonero ak'okubijjukizanga era onoobiwandiikanga ku myango ne ku nzigi z'ennyumba yo otyo awo lulituuka Mukama Katonda wo bw'ali kuyingiza mu nsi gye yalayirira bajjajja olwo lwakumeka olwo ssebo lwa 10 otyo Ibulaamu ne Isaaka ne Yakobo okugikuwa omuli ebibuga ebinene ebirungi by'otaazimbago n'ennyumba ezijjudde ebirungi byonna by'otaateekamu n'ebidiba by'otaasima n'ensuku ez'emizabbibu n'ez'emizeyituuni z'otaasimba n'olya n'okkuta kale weegendereze oleme okwerabira Mukama eyakujja mu nsi ey'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu awo wenjagala kyengezaako okutegeeza mukwano gwange Katonda atambuza abaana ba Isirayiri olugendo era abatuusiza waabatuusiza kati we yali abatuusiza abagamba nkyabongerayo naye okubongerayo nze okubatuusa gye mbatwala bwe mutuukanga temwalina nnyumba ne muzizimba temwalina ttaka nze nagobamu balabe bammwe ne mbateekawo temwalina kye muli nze nabasindiikiriza waliwo ne Bayibuli lwegamba nabasitulira na ku byowaatiro nabasitulira ku byowaatiro ng'empungu I carried on wings like an eagle bwe mutuukanga ne mutuuka we mutuuse njagala mubeere n'essuubi nti ngenda batuusa gye mutuuse ku musingi gwa buteerabira oyagala okutuuka wootuuse naye nkubuulira teweerabiranga nze ndi mwawule nakamala emyaka 11 bukyanga njawulibwa mu bwawule buno ndabyeko ku bantu nga musaba muli mu fellowship Mukama system w'omwami Mukama system w'omwami Mukama system w'omwami omwami najja sister temuddamu mulaba mu fellowship kati ali busy ne darling we gwe mwasabira Katonda yamumuwa mwerabidde anzi nali seta waliwo yakinjatulira nangamba nti ne ngamba wolugana nga wabula nanga nze ekyandeetanga mu fellowship n'olwegulo mu Bible study nali nnonya kunsabira mufuna omwami omwami namufuna kati mubuulizi nkima kye bava bafuna ne babawutula emigate ne mutuddira ne mutusabisa essaala ezitusaakaaza obulago mukwano gwange gwampuliriza Katonda tayagalira ddala bantu beerabira era jjukiza abaana ojjukira mu kubikulira yabagamba kimu kyennina yali kanisa y'esimu ndowooza nabaga mmwe kyembalinako kimu mwaleka okwagala okwasooka Katonda tayagalira ddala bantu beerabira bwakutambuza olugendo okutuusa wakutuusiza tayagala weerabire kikyali mu bulamu bwo
ekitabo kino ekikiyisa ekyamateeka olwokubiri ekitabo kino Katonda kujjukiza bantu nakubazaamu maanyi nti amateeka nasooka nengabawa ne mugamenya kati ekyamateeka olwokubiri Musa yakiwandiika bamaze okutambula emyaka 40 generation eyali erabidde Katonda byagikoledde nga yonna Katonda amaze ogizikiriza agisaanyizaawo waliwo generation empya n'abasajja bakulu abatonotono ayogera ne Musa olwo Musa waali Alooni waali Yoswa agenda okuddira Musa mbigere Musa ayogera kyagiye esembayo ebigambo bye bisembayo abagamba mmwe temwerabiranga bajjajja mmwe beerabira Katonda n'abakola ekigambo tekyali kyangu kati mmwe temugeza ne mwerabira nkowola eggwanga lino Uganda tetwerabira Katonda gyatujje nkowola abantu abali mu kibuga kino temwerabira Katonda gyatujje nkowola buli muntu yenna tulaba essaawa zino ku Delta TV tukole kola nnyo n'amaanyigo Katonda era awo mukisa emirimu gy'emikono gyo naye omukisa ne bwona ogufuna nga mu mutwe gwo omujjuddemu kye bayita okwerabira Katonda gyakujje n'abantu bakozesezza okufuula ekyo kyoli mukwano gwange by'onoofuna togenda binyumirwa by'onoofuna togenda biwoomerwa kikulu nnyo okujjukira olugendo luno twetaaga abantu okutambula nabo kubanga Katonda takyajja ne tumulengera nga uli alinye benza agenze Katonda naye alimba awo nga bamuvuze bubya Katonda akola nga ayita mu bantu abenjawulo okwogera eri obulamu bwaffe abalala muweereza bwaffe weerabira omusumba gye yakujja weerabira omuntu yenna gye yakujja weerabira abakuleze gye bakujja nze sirierabira omusajja kati gyaliyo bamuyita Pastor Mambo yeyambulira enjiri n'endokoka nali mu senior 3 mwe nalokokera mwe yanzinkanira ng'essuubi liweddewo eri abunyaka nali olwo Mulusa Academy Obi we Mulusa Academy nze nambulira enjiri n'endokoka era ba Obi kwe bali bangi mukwano gwaye gwampuliriza teweerabiranga siyinza kwerabira abantu abadde mu bulamu bwange okujja nga bazze bandera okutuuka wano wentuuse siyinza kwerabira akasente kasenga wange Ndugga Debora nga kitange Semakula amaze okufa ne mama wange Joyce Semakula amaze okufa Joyce Nakanyike Semakula kakati ne tulyanga akasente ke ng'asomesa wali ku Luwero Boys omukazi ne yeefiiriza mukazi atusigazza tuli bangi I cannot forget n'abantu abalala bamama baffe bali ku mukutu balaba n'abala bangi ababadde kye babadde mu bulamu bwaffe njogera ebyo nga njogera n'obulamu nti Katonda olaba abaana b'abantu tufuba okulaba nga tetubeerabira gwoloza ate Katonda yawulira atya ng'omwerabidde eyakubumba Bayibuli egamba mu Zabbuli 139 olunyiriri olw'13 awo agamba nakutunga ng'okyali mu lubuto lwa maama wo nakutunga wuzize yakozesa zeewuunyisa kubanga ekinkumu ky'omubuulizi si kyekyange oli designer buli omu yamudesigninga bubwe ate buli omu nga mulungi okufaako kakati buli lw'omwerabira kimunyiiza yagamba abaana ba Isirayiri temugeza ne mwerabira okwerabira kubi musumba Daudi kabaka Daudi ontanudde kubanga kwokireesi kabaka Daudi byamala okulya obwakabaka n'alyoka agamba nti waliwo omuntu yenna asigaddeyo mu nnyumba ya Sawulo mukolere ebirungi ku lwa Yonasaani yes waliwo omuntu ng'otulaba oteekwa okubaka abantu bojjukira kuba ekiseera kino kya lockdown kye tubadde tuyitamu abamu babatadde abalala tebannabatatusaba Mukama bintu bigende bulungi ne cases ze twakafuna abantu abakafa 2 kati sofa bennakamanya Katonda abeere tukyamwebaza tukoze bulungi nno naye tusaba ekiseera kino kye tubaddeko awaka kiseera kya kujjukira jjajja gw'obadde tokyajjukira maama gw'obadde tojajjukira kojja gw'obadde tokyajjukira baabawo gw'obadde weerabira edda it is a time to remember Katonda gyakujje ne baakozesezza okutuusa awo wooli ayagala okwongera eri abantu abamu ekikusibidde wookyali kwerabira bantu b'otalina kwerabira
eri abantu mbulamu bwo nga it is a sin before God okubeerabira ng'obeerabira otya maama wo ng'obeerabira otya nga weerabira otya omukazi gwe wawasanga n'ekitanda kyazino nkondo ze basima obusimi mu ttaka kati n'otandika okusula ku bino ebitanda ebyemifaliso gino egimasaaginga omugongo nomala n'omwerabira mufaliso n'ogusuzaako akantu kalala okitegedde oyinza otya okwerabira and you so forgetful omusajja akujje gyakujje n'akuteeka mu butaala we bayinza okulabira n'otandika okubeera ng'ate oligita n'abalala baligita musumba baligita okitegedde mukwano gwe katonda teyagala bantu beerabira. This is our message today. Katonda ayagala okutuusa w'olina okutuuka but don't forget tomwerabira ate teweerabira abantu bakozesezza kutuusa w'oli kuba tojja kulaba mukisa mu byoyagala kulabiramu mukisa mu lugendo lw'otambula tojja kuwangulira mu byoyagala kuwangula. Uliriza waliwo wano ekyawandiikibwa ate kino kinyuma ekyamateeka olwokubiri nze kankisome wano essuula ya 8 njagala ntandikire ku mpimpi kantandikire ku lw'omusanvu. Kubanga Mukama Katonda wo akuyingiza mu nsi ennungi, ensi ey'emigga egy'amazzi egy'enzizi n'ebidiba agakulukutira mu biwonvu ne ku nsozi, ensi ey'eŋŋaano ne sayiri n'emizabbibu n'emitiini n'emikomamawanga, ensi w'onooliranga emmere n'etabula. Yalinga ayogera ku Uganda newankubadde mu lockdown naye Mukama atuwadde emmere nno bannange. Agamba tobengako kyobulwa omwo, ensi amayinja gaayo kyuma ne mu nsozi zaayo oyinza okusima ebikomo. Olw'ekkumi olwo lunnyumira era onoolyanga n'okkuta. Bayirawo ekyo kisuubizo kya Katonda, okulya n'okkuta kikulu, n'okulya n'otakkuta nakyo kikolimo nno kiri awo. Olina okulya n'okkuta obulamu ne butambula bulungi. Katonda yatuyitira tulye tukkute, lw'otasiibye naddala mu abamanyi ebyokusiiba ali okkute. Ne weebaza Mukama Katonda wo olw'ensi ennungi gye yakuwa, weekuume ng'oleme okwerabira Mukama Katonda wo, obuteekuumanga biragiro bye n'emisango gye n'amateeka ge bye nkulagira leero. Olw'ekkumi nalwo lunyuma bulala. Agamba bw'onoomalanga okulya n'okkuta wangi, bw'onoomalanga okulya n'okkuta era ng'omaze okuzimba ennyumba ennungi n'okutuula omwo, era ente ezo n'embuzi zo nga zaaze, n'effeeza yo ne zaabu yo nga zaaze, na byonna by'olina nga byaze, kale omutima gwo gulemenga okugulumizibwanga, ne weerabira Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi y'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu, eyakuyisa mu ddungu eddene era ery'entiisa, omwali emisota egy'omuliro n'enjaba ez'obusagwa n'ettaka erirumu ennyonta, eyakuliisizanga mu ddungu emmaanu olwo lwa 16 ne bajjajjaabo gye batamanyanga. Okitegedde? Ebyo byonna byonna. Kaakati wuliriza olw'e18 agamba naye onojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Awatali buyinza bwe bugagga tolina. Yakuwa obuyinza okufuna obugagga era anyweza endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. Katonda ajjukiza abantu abagamba do not forget. N'obuyinza obukola obugagga buli mu mikono gyange. Kankubulire waffe waliwo family effe ze twakula nga tulabanga z'amaanyi, naye nga kakati bwoddayo ku kyalo tokyaziraba. N'okukyamawo tokyama. Abaana abaddawo nga bakadde baabwe bamaze okukola bye baakola beerabira Katonda. Kadde mwaku abaana abaddawo nga bakadde baabwe baagadde Mukama beerabira Katonda, ne Katonda n'abeerabira. Bayibuli egamba bwe munanvangako nze nange naabavangako, bwe munanvangako nange naabavangako mmwe. Wuliriza ekyo nakyo kize ekyawandiikibwa. Kakati katukisome ebyomirembe ekyokubiri. Amina.
Sura ya 15. Katonda tayagala bantu olugendo olukutuusa ku kyoyagala. Never forget. Bayibuli egamba omwoyo gwa Mukama ekyo byo mirembe ekyokubiri sura 15 ntandikidde ku lusooka. Wagamba watya? Omwoyo gwa Katonda ne gujja ku Azaliya mutabani wa Obedi. N'agenda okusisinkana Asa n'amugamba nti oyo yali akafuka kabaka mupya Asa. Kabaka wa Yuda. Mumpulirize mwe Asa ne Yuda yonna ne Benjamini. Mukama ali nammwe bwe munaabanga naye. Uliriza lero kijje kunze. Katonda ali nabo ababeera naye. Katonda ali nabo ababeera naye. Era bwe munaamunoonyanga munaamulabanga. Otyo bwe munaamuvangako naye anaabavangako. Kasitaka n'abatanda Katonda ne mumuvaako nga naye abavaako. Tobitwalirawo for granted nti after all Mukama gwe watutonda era kitegeera butegeezi era nze oteekwa kunjagala ssebo. Leero kitegeere nti ne Katonda akuwaddemu kalembereza alaba oba onodda mu kutegeerako. Simanyawo mba njogedde bulungi kyekyo. Onookomawo mu kutegeerako n'omujjukira. Bw'onoomwerabira ajja kwerabira. Bw'onoomujjukira n'amujjukira. Ntumiddeko ku baweereza bonna ng'abakulisitaayo bo baasembayo okulaba lwe balangirira lockdown tebaddangamu kuwuliza. Bali babajjayo emitwe naawe lw'olijjukira okugijjayo nga gy'oli nti ekkanisa bizimbe bye baggala. Ng'okwogedde gwe kiswaza nnyo abantu bagenda okulabako bwe batigala bajjayo emitwe naawe bw'ogujjayo. We babaggalira naye we waggalirawo buli kimu. Bwe baggalawo n'okwata emigugu gyo n'otwala noga owaye Museveni bwali tuggula naffe nga tuggulawo. Badde mu kyalo balima. N'olima ki? Baliyo balima. Abantu baagala ebigambo bino ebyessuubi. Gw'omanyi abantu nze wano program olugimala wano. Ngenda wali eri ku Facebook live Delta TV. N'olaba abantu abagoberera baddemu essuubi. Bagereko ekigambo kye bawulire kibazzaamu amaanyi n'essuubi. Era Mukama yeebazibwa olw'emikutu gino bannange okubanga mutusobozesa okutuuka eri abantu ne twogera nabo ne tubazzaamu essuubi. Eri abantu njagala okutegeeza toliiko kikolimo. Teweetaaga genda wa mulogo kusawula. Mbuzi zo bagenda zirira bwerere n'ente. Ekikuleetedde obuzibu weerabira. Katonda buli lwakkolera eri abantu nga bwakwata ssente abanga aguddeko omuzimu. Yeerabira buli omu amala zivuunyuula n'eziggwawo. Najjukira baalina okujjukira. Ate nga naye azeeyo mu bukopi. Obwoza lumonde n'atukula. Yiga obuteerabiranga Katonda byakoze. Yiga obuteerabiranga ewala gyakujje. Abamu kumwe wali wakufa tewalina kuba mulamu. Naye Katonda n'akusimattula n'obeerawo. Nze mbadde tubadde n'abantu baffe betwogera nabo mu nsi z'ebweru. Abantu bafudde ebyaddala COVID-19. Bafudde. Nina mikwano gyange kisenyiga kino katira. Bemanyi nga nabo kennyini ebweru gye baali. Baalwala nga bannayuganda baalwala ekirwadde kino. Ne kibayisa bubi nnyo. Naye nga Katonda abaleseewo. Fe wano olumu otambulako n'ogenda mu byalo otuuka mu byalo eri obulamu. Bw'ojja ng'otaddeko masiki bagamba abava mu kibuga balina amalala. Ng'oteekako masiki bw'oti bagamba abasajja balina amalala. Mukwano gwange gwampuliriza. Njagala leero ojjukira ekigambo kimu. Never ever forget. Teweerabiranga nti Katonda we yakuwa amaanyi wano nga bw'atugambye agakola obugagga. Dawudi kyeyava amujjukira wano mu Zabbuli ya 13 n'agamba weebazenga Mukama gwe mmeeme yange ne byonna ebiri munda mu nze weebazenga erinnya lye ettukuvu. Agambye atya so teweerabiranga birungi bye byonna. Teweerabiranga birungi bye byonna. Katonda kyayagaza gwe nange is not to forget. Tinze naawe atubedde lwa kisa.
atwaniridde lwakisa waliwo sebo waliwo omuntu omuyagana naye mwe abantu ba Katonda mwe bana abantu abajja bwegamba mubayambako kubanga bali bubi balina kye beetaaga bali bubi kati ekkanisa eyambako okukonsolinga abantu abali mu bubi naye ffe abali obulungi tetulina kye tukimeeyo. Kaakati no kankubuulire omuntu ayogera bw'ati asaana ajjeko mu kkanisa nkuwa ekyokulabirako eno Delta TV tukole gye tuliko nyiniyo mukubiriza wakatwe Matazi ali bubi kwega kubanga ali bubi kye kimutwala mu kkanisa nze ekyo nze senga nze njogedde bandigamye nti nimba kwega tugambe nti ali bubi bandigamye nti nimba gwalawo obulabi TV ye kwega ali bubi ya nyiniyo okusinga gwagira waliyo Katonda bakoledde ebigambo bino kankubuulire Katonda abitutadde ku mitima gyaffe osobole okubeera kyolina okubeera. Don't forget tewerabiranga Katonda ojjukiranga nti naye wali we nali ye Katonda ntuusiza wano era gwe nkyalina okwesiga antwale gy'alina okuntuusa. Kyekyo Katonda kyokka kyakwagaza kubanga buli lwoterabira ojja mukkiriza. Tusomeza buli ya 13 gwogiwulire. Katonda tayagalira ddala bantu beerabira kubanga buli lwe weerabira mukwano gwange gwampuliriza. Katonda tojja kuba na ssuubi na ssanyu na mirembe gikweyagazisa ne mu bye waakafuna lwakwerabira. Bantu bali eyo bakuba emimiro, bantu bali eyo bakolima, bantu bali eyo bakaaba, bantu bali eyo basinda. Nina omuntu gwemanyi nali ngenza okulambula ku maama we mukadde mulwadde ng'ali mu mbeera nzibu n'agamba mwawula ennyamba kubira ku mwana bwe mba nina kye namukola ngenda kwenenya nga gw'okaabya maama bw'otyo. Agamba omwana bwe mba nina kye namukola ansaasire naye omutima gunnuma ajja ndabeko maama yakusindika eyagenda muleba akaabo gy'omulabeko abalala bafiirayo muleba akaabo omukubire kasimu ate nno takwagaza na ssente zo gwe ezikwepansa. Katonda tayagala bantu beerabira. Abantu abamu by the way ne bye babeetaagako tebetaaga na ssente zammwe. All they need is for you to remember nti baali babaddeko mu bulamu bwo ne babako nabo kye bakola okutuuka wootuuse. Nga tumaliriza abooluganda Zabuli 13 gisome mangu tumalirize tusabe essala. Weebaze Mukama gwe mmeeme yange ne byonna ebiri munda yange mwebaze erinnya ly'ettukuvu. Weebaze Mukama gwe mmeeme yange so teweerabira birungi bye byonna. Asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu awonya endwadde zo zonna anunula obulamu bwo buleme okuzikirira akussaako engula ey'ekisa n'okusaasira okulungi. Kaakati ne bw'okomawo ebisigadde banabyesomera akusaaka mwako kale wano wano jiti akusa akamwaka ebirungi obuvubuka bwo ne budde obujjange ng'empungu. Bino bye muli mu kwekuba ddikinimbu musale emyaka ekizza obuto buteerabira Katonda. Katonda apano beatinga buli lwotamwerabira nga kola obulungi nga kujjako stress nga kujjako ennaku obugabirizi bwa Katonda bulimu abo abamujjukira n'essanyu lyo lyogenda okunyumirwa mu bulamu bw'ensi eno is for you to remember. Njogedde ebintu bibiri. Teweerabiranga Katonda kyali mu bulamu bwo, teweerabiranga abantu bakozesezza okufuula kyoli. Bw'oba onootuuka ku kyoyagala okisanyukiremu okinyumirwemu kikweyagaze n'abaana b'abaana bo abaliddawo bakyeyagaliremu. Don't forget. Teweerabiranga. Mukama yebaze. Tusabire. Katusabe. Nsabira mukwano gwange gwatulaba nangiridde ekisa kya Katonda n'obulungi bwa Katonda tusaasire Mukama ng'eggwanga lya Uganda kuviirira ku president n'abakulembeze bonna wabaawo embeera yonna gye babadde bakwerabiddemu nti gwe Katonda gy'eggwanga lino okulijja gye livudde odituusa weerituuse Mukama otusaasire. Jjukiza buli muntu yenna mu ggwanga lino nti gwe Katonda atujje gy'otujje otutuusa wano era tutwala gy'atutwala. Nsabidde gwe wenna mukwano gwange eyeerabirwa Katonda abeereko abantu bakomako n'obubaka buno ojjukirwe. Naawe yali yeerabira abalala Katonda akubeera okujjukira b'olina okujjukira obayambe obawanirire. Abamu beetaaga ebigambo bye by'essuubi, abalala beetaaga okuddizibwamu amaanyi, abalala beetaaga kuyimusa, abalala ky'olina obbakolera si ky'amaanyi.
kitono nnyo basobole okuva mu mbeera gye balimu. Gwe enkyukakyuka erindiriddwa mu ggwanga lino ng'ojjukira wa Katonda gy'akugye, ng'ojjukira biki by'akukoledde, ng'ojjukira omukisa gw'akuwadde, olyoka ofuuka omukisa eri obulamu bw'abalala. Nangiridde omukisa n'ekisa kya Katonda bibeere eri obulamu bwo. Nangiridde emirembe gya Katonda gibeere ku bulamu bwo. Era omukisa gwa Katonda ogutaliiko buyinike gubeere ku ggwe, gubeere ku mwena mwena buli abadde atulaba, guleme okuvaako mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Katonda agenda okutuusa gy'olina okutuuka. One thing you should never do, never forget. Wajja akujje n'abantu ki baakozesezza okufuula ky'oli kati. Amina. Weewaawo Musumba. Tumiranga babiri basatu osibule tu. Buli mutu yenna alabadde Delta TV mutumidde. Naye raaka eri wange mukyala wange oyo Rachel mutumidde n'abaana balaba n'abantu mwenna Katonda batuyitidde okubeera omukisa gye muli. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Tweyanzanye. Weewaawo abatulaba era batuliriza ebirungi biggwa byokya. Obadde ne Reverend Esmond Serunjo gy'okuva emukono. Weewaawo enkya era tuli wano. Tovaawo. Wekumire ku Delta TV omwanjuzi wo Henry Herbert Kasule mubulize Katwe Matters Church ow'ekitiibwa Dr. Gastarule. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Abakristaayo mwe n'abakatwe Matters Church n'abalala bonna twelabira Mutake Break gwe mukati ogusinga. Mukama abeerera mmwe musibe bulungi. Bamaliriza bagambo Delta TV tukole. Delta TV tukole. Amen.